Bibaawo abantu bajja wenna nojja n'oggwayo si byangu yali yayidde dda ate nga simuwangako nga tumaze ebbanga mwetoolooza bambi yali bubi nnyo ate laba amala obbikolera awo ate nandulopinga ate nga nzaawo mpulira nzaayagala ekyali mu mmotoka awo kyali kikambwe kubanga yalugwamu bibaawo bino nabo batulekemu bwe bulamu bwe tuyitamu abantu baba bawulira ate abantu baba bawulira navaayo nga kati twajja kirindi tuzze kunywamu tumaze ofuna tebo biki nze manyi ngenda kushotiko kumba omuyaayi ngenda okugira bwe tukunze owaayi kiki nangamba nkubuulire ye nakunkumbuulira biki kati waliwo omuyaayo nangamba nze wanyima dda bikikunze ate nakumadde ono boyfriend muntu wange si wakati nti oba twesanze bwesanze nagamba naye kyemutukoze maama kumbe naffe bituguddeko bugwawo naye n'oba oswala mu bantu kuba buli omu abubeekoonako oyo no baba mulira mutuuyi oba oyo tokyawera tukwasa kupuleka tukuba mpozi wadde tokimanyi nze ndi YouTuber kasa nkugambye oli otya ndi mozo oli otya mbaleke ku kisambi ntwali mpola onywa kasera okola ebyoti kubeera nga Nampera ate talina lyoti ani yagaa nti obusera buleeta eryodi baŋŋambye nje sikanya lyatuze lyodi kati tandika ate nyagala twakinze olwedde nina n'agaanika engoye agoze engoye ne bojja na jini egedi kyenakadda mu Uganda emmere saagala mmere ya Uganda ekikazi wakyoledde ekikazi kyatadde akatambi ng'omusajja yambadde bubi ne mugamba ageze nange nga sina kyakola ne muwa mbu yamubaddewo yagenze okushotiko yagenze okulaba omusajja omukulu agoberedde asimbye mu sululu Azango okwegattako Uganda okwekinaku naga nali mulumiza okumalibba naye laba naku waliwo omuntu alina ssente asobola okukolera sekisi mutoyi nedda waliwo nno eyebbaala ebyo byabwe byabanaku nedda si banaku kati bwemba mpulira nga njagala sekisi ekiyitiridde nga tufuluma tugenda mu mmotoka anti mbu baavaayo tebalina mmotoka baavaayo ne bagenda mu mmotoka ate bamukolera lwaki batandikira ku gundi mutoyi like bakwata na spas gundi special uba nga soko fulume mu kofu nakuyita atupangiseeko loogi y'emmotoka yo omuntu ng'alina ssente ze abagaga tebakola ebyo naawe ebintu ebyo nze tebyannyumidde era munze nyongera bakubiriza mwemumanya mwagala abasajja bamwe abanaku mujja kiwulira mu ddoboozi lya Kyagulanyi ojja kufuna sekisi wattoyi ne sekisi w'omunku mugenze kukyabanku ne weeyala ne bateekawo endagala ate abanaku babeera ne gundi babeera n'amafumbiro agafumba enku mwepiica omukka gubookya oli bwoti tolaba sikyasobola nnaku waliwo gwe nakigambe n'atya naga namugambe mukwana nti manya abasajja b'ennaku zino beekwanya oba ennamba yange bagijjawa bafuba oba kweri ku Facebook nze ntekayo ennamba neetuuka ate olabika wagira ayo nawe waseetinga ng'oteeka sirina biwozambu waliwo eyampadde ennamba yo ne mugamba oteesa oti njagala mukazi wakuwasa konza oli mugagga bwe togoba nedda tusooka ne tulaba ne mugamba oli mugagga era ndi awo konza ovuga mmotoka kiwiishi ne mugamba sula bulungi ne mu blockingira ngalinda sizoni y'ensene agenda kutuuzamu na famire simayina kumanya kati akwagala balina kuba na mmotoka alina bana mugagga nga bezi jagala omusajja agenda okudda mu bigere bya minisita minisita mpozi ekyakukyaya kyali ki
Anti yakuchawa bakoli yakutuka Minister tanchawa yakuchawa iye tanchawa ata byogera no byerabira tanchawa ngako mubanchawo yo tanchawa ngako tanchawa ngako byagana buganyi Moses ali yakuchawa Moses ali atia ono munene nnyo siyo yonze no minister gwe nayagala nga wabbe no mumanyo yinza no zirika no gamba chichi ekyabatabo wando ne wa Sabala mogera musagala kukubya masasi. Ataka akato kwagala omuntu kukubya amasasi nawe. Mulimu ensonga ez'omunda mu ggwanga. Munda. Kati eno naye weteekawo nnyo kati oli wa munda wo. Bwino naawe. Neka kyoba omanya bwemba obugagga bwenjagala bwa minisita. Sajja bavu muleko kwana. Mwavu tayagalika. Tayagalika mwavu agenda kwagalibwa maama we. Bamenye ba maama bawe babakoowa. Bamenye ebitoyi by'omusajja. Bamenye ebitoyi by'omusajja kati omusajja wange nayinako minisita. Yali asobola okukola sex mu moto mugundi. Mutoyi. Ngayina erinnya lyakuuma. Oba amaanyi bagajjawa. Ngayina erinnya lyakuuma naye omusajja oli yali ayina bannanga. Abawala b'e Kampala mwetege kuba minisita baba ne ssente mmoze nalya kasente mwe najja n'edduuka beba bezaffe naawe nalya ssente gwe kyoba omanya nalya ssente ate omukulu nga tamalaako ajje muwe putulu omukulu yali tamalaako nina nakadagala k'amaanyi nali ssente ndya za bwereera ate nga neetaaga tayiti abeera wali nga small size dakiika 4 nga nnyingi dakiika 4 yali amalako sebe dakiika 4 ananga omusajja omugagga anyume dakiika 4 ezo oziraba ng'oyinza ozifunirako obukadde 10 layira buli dakiika kakadde nedda nga muyinza obbeera babiri n'omuwaako ng'era omanye ebyabaagalana n'owakubbaawo buli lunaku akusiima vako no sekisi w'e Kampala gwe mufuna ow'omuggundu teri akusiima ng'akusiima n'akwokya ng'akusiimye nina kyali wange gwe bagulira mami webale kuwooma babikola webale kuwooma nze nkugambe bampanga ssente kati fe abasajja abakola obulungi batuwaaki tewali webale kumpica balinawo abakazi kuba abakazi tuteekamu kingi teekako ensiko akasera kozi ng'oyagala mazzi gundi malusu ada butambi bufuusa obutambi naye abakazi tukola ebintu bingi teekamu obutiiti teekamu ekisimanya obubona kaliwo akasinze okunyuma akaliwa kubonna tebanyume badde n'ebibiina ebyasooka nga biringa tiktok nampera baŋŋambe muganda wa DJ Roji DJ Roji ali mu buswavu ate ekiwala confidently speaking nekivaayo mu katambi banaye nze ate yabadde musiru mbusimanyi ate n'avaayo n'akonfamingira ddala mbusimanyi neetondera boyfriend wange simanyi DJ Roji naye DJ Roji n'amuteekawo muganda we musiru nse bw'oba muganda wange n'okola ebyo ebyekisiru tonneeteekako nja kwegaana naye obutambi bususse toba n'ennudu nalabye gundi ali bweru namulabye ne Balamu Shira ono akaana ako kaddala aweeko Balamu akyuse amasaati asobola alako nti era kununo yakyusiza Balamu yagenze bweru akolayo bali London yagenze London kola babaayo sente balina yalina sente wadde mugumu Balamu ne bwakwana n'ow'omwota tasukka 15 layira akuwaggula paasi aliwo mukwana gange yanyumiza mbu yabeera ne boyfriend we bwe yamaliriza namwe emitwalo 2 ne mugamba yali akuwagaggula buguwa bwangatto emitwalo 2 ogawa mwana wa munogoti yalidde sente zimala moze zimala amazima nedda omusajja bw'omuwaaka ne bwaba boyfriend omukazi oba olina omuwaayo kasente akapostina kati nno postina wammeka era mukyala mu abakazi abali abawala ng'olina omusajja akuwa postina mitwalo 2 mu blocking munaku postina yakola atya preventing embuto ate sirimu muba mwamukebedde wemba temukebedde waliwo bye baŋŋamba bye bamira nga olabidde ddala woogenze waleka waliwo akalwadde baba baziyita pep nedda omala kukebera kati bino ebya relationship va ku bino bya one night stand ebya relationship mba buli omu amanyi status ya munne naye mwenna bwe mugavinga sex omusajja oba olina omukazi sente za piiru ate nze wemba njagala afuna olubuto ne bw'aba oyagala kale afune olubuto muwe sente za transport ezitaka wansi wa miliyoni agenda gundi agenda Dubai muwe sente ate awoomye musala omuwa 5 bw'aba alinga kisula naye mwana w'abandi awoomye asinye busitayiro mu buliri
anyenyeze chiwa anywedde akasera aleka na wakasera kaveeko simanyi oli mu kumpromoting anti nedda nze baŋŋamba mu road kajja abyo badde sibimanyi bwakasera okamanyi sina akakomawo badde sagala mmere ya Uganda sinajagala bulungi nyabusera so abasajja mugabe sente ezegasa ne bayitha we tuvumena sapumena yina abantu abako abayigadangira mu gundi ate gufuuse muze okwegadangira mutoyi nchivumira bazisasule ekintu kyensikiriza sex akirizibwa wa motoka ane we motoka oba mwepanga panga mutya kati nkuba mwaka faranyi akola atya kati ngene yiyo oyo sure nawe sex wo motoka ne bwemba temuze mabeka mukola muti konyo mukoyo nati kuba akafaananyi kuba kati olaba temuze mabega omusajja watudde bwati omukazi wajja n'otula wano waggulu nokolota oba n'otula waggulu otulota omusajja atudde bwati mu ntebe gwenga nawe ojja otula omutulako waggulu awo ng'olyoka onyumirwa sex wo mu motoka nati weba nyimpi sex wo mu motoka kati labayo ku ntebe ogambye muki sex wo mu motoka werabira n'omukulembeze w'eggwanga anyuma va ku bino ebyobuliri bye mwagala bitamu ali kati olabe emmotoka zeesuukunda nnyo oba oli awo ne baga ate muli ate mwesuukunda mutya mugundi simanya mugenda kwekwata mugundi bikondi kya izelo naawe si byakwesonda nnyo kufiirako nalabye akatambi kano bannanga atakayina basasule ng'oyo okunsaba obutambi bw'obwereere teekako emitwalo 2 ate bampadde wadde n'olwataano ng'obutambi bwonna mbulina otunda butunde ate nze yabukutte bakakutundizizza nga bakaguza nze nafubye okukafuna jjukira ndi munnamawulire naye mulimu abasajja abasobola okukagula kuba naye nensanga omusajja alina nudu mu ssimu wenkukyali nekirabika bubi omusajja okuba nennudu kati nze nina omuwala gwe nalabye kiba kyekuba n'obusabbuuni kituufu nina omuwala gwe nalabye ayina gurupu mulimu ebyekisiru alina gurupu bamalaya tewamulabye eri waggulu bimalaya biba ne hairi bido biraba sex wakinako kane bikaka nze baŋŋambye mbono yabadde ne Nampera omuggo gwa Mosa gulinga gwa Rikimani Rikimani mbutalina namulabye akayimba ke mbomoggo ga Mosa nze ngulina naye naye Uganda enyuma Rikimani taswala alright zola ebintu ebyo oswala nnyo naye nga bakutadde mu bintu ebyo nedda omusajja bamuwasa omusajja omuwasa ate oswala ki bw'aba omukyala taata w'abaana taswadde anti mu relationship omusajja abo bagwe bateekamu ssente oba mukyala bw'aba omwami wo taswadde kyekikuswaza naye Rikimani alina ku ssente just that ayagala nnyo omwana omuwala kuba kati olaba akatambi akaaka anti omwana omuwala naye era amuteeka mu Rikimani si mwavu by the way omusajja alina gundi obutuuze bwa Sweden Sweden anti ne taata wo ate ali Germany mu Sweden naye Abasweden bonna sinti balina ssente wadde tebalina ssente naye ensi bwerema asobola okuddayo ewaabwe naye tasobola kulema talinga ffe bw'oyagala ate Kampala bwakulema ate odda Bugerere n'olyoka okyaba enku naye kambuuze kyadde kyetaagisa Nampera okuvaayo okwogera ebintu ebyo musiru ebyo biwala lye lwaki tebabisiba ate gavumenti egamba esiba akasaasaanya ate ne yakakutte ye tebamusiba talinayo constitution ya Uganda talinawe kwatira akakwata kuba nze ndowooza gwatandise okukozinga immorality ng'okutta akatambi kuba bwe batoka kutto itagenda kakwata so I'm thinking banditandikidde kwabo abaana ye kambuuze mu bifo bibahangiramu sex emotoka gundi toyimweri naye no nnyini motoka naye singa mbadde nnyini kifo ekyo mbadde ngamba nti ebyewaffe byangambye tusalirewo ente ate nga tezaalangako tekamwanga bamusasule bamuliyirire sebo byabyaze ne sex abiri waggulu byabyagala moto byabigeze mu logi bangambe ne Kampala waliyo ne logi yeta okusinziira ku katambi ke baafulumizza ng'omuliro gw'omusajja gwabadde mungi ate ng'ono yamulya dda ssente ze n'agamba bambi naye omusajja olina muwaako ddi anti kisinziira okuwabwa omusajja kisinziira musajja omwavu mwetoolooze nga bw'anoonya ku ssente lwaki omuntu gw'otayagale ng'oyagala mulirako ssente tomugamba ozirya omumalamu maalo okusinziira ku Nampera amaalo ga baasi baagagamba Nampera agamba mbu omusajja abadde amwetoolooza nnyo ate banywedde omwenge bwe yagenze mu shootiko n'amugamba fungula amabina
No Nampera naye ali cheap bulala. Tali oyo no mwana wa amaanyi. Ali cheap. Aina ne night mu babala. Ne bwaba nazera gende bakeshegeza like bulijje babulira na matoyi. Kyavuddeyo kifunye ne infection bakikebere ne gonorrhea ne syphilis. Kuba kati obutambi bwade buli kati olaba ono omulala ate babadde nera mu toyi. Ono yatadde mu n'amalusu. Yewa no no infection. Gongera kulyodi. Abamukalo. Bambi. Gongera kulyodi. Mwamumanya mubere kala mojja. Abantu bagambi. Akantu kagundi kade katono. Akani. Akono yabadde mu toyo. Mbweno style ya kagoti. Akantu ke kade katono. Mbokade katono. Yandikozesa n'emikono. Abanga comment. Ne government eveyo kubutambi. Eveyo kuki? Mususi. Bakati bakwata abukwata. Cyali kugwaliya ni sikino lete government eyingireyo eveyo. Alesse tugera muleta kushidda ko. Naye gwe. Government eveyo kuki? Bili ebintu byabadde bya government. Mbadde manye ebintu biba bya nanyini kye tubisolozaako musolo. Obadde ochangamba. Ayino government jeraga. Bagenda tandika okujjako sex omusolo. Buli yegadanga ngo ino sasula omusolo. Mugenda sasula omusolo. Mbuyego yabadde n'oli omuwala mu katambi. Babuuza mbugwadde ne Nampera. Moze! Bannoonya nno. Kyekiriwo. Bagambo yezireti yabaddeezi. Bwe bagambe nti kanya bagamba nti sex yanyumye. Naama Moze ddewo sex weewa asinga okujuba. Kankuwa omuzinda. Sex w'omutoyo omwana yatulaze nti ate waamaanyi. Okakwata bukwasi. Naye omukazi yatuuse nga tamalaako walabye gundi Nampera. Nga wulira omwana amupiikizza. Okusooka twamwesunze. Naye mu kumaliriza. Omwana agamba. Omwana yamukubye waya. Teyatuwadde kye tusuubira. Teyalese climax. Webuuza Jenny. Omusajja alina okumala mu kisaawe ssaawa mbiri. Omusajja kiro nnyo oba okoze ekitono. Ssaawa emu ejja kufuna. Bakugundi kusengulawo byosanzeewo. Nedda sio tukola. Kifiiriza. Kaakati sawa mwali ku mwana wa muno. Obuzibu obubaawo. Nti abasajja abamu yagana atandikirawo. Naye oba okutta mpolampola. Kati okwata mpolampola otya? Okwata mpolampola kigenda mitendera. Okusooka. Ate ogenda kuyiga. Manager ogenda kuyiga. Ate nze ndi mukazi baleeta bire. Manager byagala bino. Byagira katandike. Fungula. Nampera kye bamukoze. Yabadde yakatuko mana n'amufungula n'amutera ku kino kitoyi kye bapamamu. Awo tozuka dakika 10. Kati olina kukola otya Moze. Naye olina kukwata mpolampola. Oli bamuyita Moze. Omutege. Okwata otya? Okwata mpolampola kati nga manager. Osooka kimu ku kimu nga osuula wali. Nzijjeeko. N'akaseera akamugjeeko. Ogonduka ku kinyusi. Ng'atereddewo mwagala. Ne ku butambi buno kalibu akasinza okunyumira. Tulina Nampera. Tulina Sheila ye tebaamukoze. Sheila tebaamubbiinye. Ekyo kiwaani. Naye Sheila alabika tawooma. Yamudukako linadduka buddusi kirabika. Sheila awooma. Omukazi atakyalidde ensika awooma Moze. Ate wamwetegereza bulungi. Nga mwetegereza omuntu yakyalidde ensika aba ayiseewo. Tosobola. Tosobola kuwooma nga ensiko tewagendayo. Nze nkubuulidde n'abagambe tawooma. Abakazi abawooma be bagalayo. Omuntu abanga akulaba ng'omwana omuwere. W'okuttoota. Naye Moze olina info. Nnyo. Ate abantu bali kumega toneka bakwagadde. Kati akwagala. Tukufunireyo. Ebyo biina ssente. Tokoye abakazi abanaku. Nja kubiisa bubi. Abakazi abanaku bali e Uganda. Bannange ate baagala laavu ne keya. Ne basiiga lipstick be balina amannyo ga yero. Ne babanga akapande k'emuti yeyo. Bawagira kala bbiri. Awagira people power. Amanyo genda ali. Nze nzuno ndi ku kishera. Ekyo. Obadde ngamba Moze, obutambi buno obiri kaliwo akakunyumidde. Akatambi k'omutwe wemete kasuubira. Ate kati olaba. Waliwo yabadde musajja. Wabaddeyo yakutamye. Eyakunamye. Nga mwaka goti. Kyadde kikooye. Eyo size tekola ebyo. Yakutamye omuntu okutama. Abaina kyakola wansi. Yakoze style kabuzi naye nga mukoowu. Ekyo kibakoze kira kukunama. Aba akunamye okunama obeera mu nkikola ekyomukwano. Nyo okutama. So kubanga olina kyoyuza bintu n'okutama mu kati. Kati yakunamye.
Njoito kuna hata kwa video kikasinzo kunyumira akabadde kama lwaki kakunyumidde okutamu kwangu ya zembi mpuchoko ebintu bibya bikwaragana direct okusiga waliwe nyini kulo mazona asijamu ebigambo Nada info abatwali bano baagala kulaba butambi tukali obutambi bwonna tubuyina kati mwako wa missionary naye walu missionary yaleeta olubuto Nampera yasoose okukola missionary ng'atudde ku kintu kya toyi neyeegala bw'ati nga munene bw'ati ana kyageza amabina nakyagandeko amabina naye abo nabo balimba tebamanyi sex wa sex wa toyi abanga wa mmotoka temweyambula ngoye zimalako omusajja yabadde yeyambudde atyo obeera ne bbugumu eringi tomalaako bulungi emboyiro beewa obudde naye ekisajja kyadde ne animo akagusolonga gunene ogusolongadde gunene kati awo waba yakola ka taiti afiira mmegowa anti bano anti yakozesa taiti oli ali ku magejji lwaki mukola nnyo ku taiti ennaku zino anti sayizi z'abasajja zikyuka bateekerawo okunyogeza ebintu by'obuwemu ate kati nze obuzibu bwe nnina n'ebintu ebyo onaagira onaakendeeza onaageza onaakendeeza onaageza anti obuzibu obuliwo buli bwe buti abakazi badeetinga abasajja ab'enjawulo mulimu n'ogera n'ogwa ku muntu nga munene alinga kishupa kino yebali kati noddamu n'osanga nga mutono alinga kagalo mpulira kati bw'oba wabeera noono n'otakola service oli ajja kubanga ayingire kati mulinga mmotoka oba piki oba olina okukola ripeeya oba olina okukola ripeeya mutatukole banna abassa ekyo bw'olekerawo okwegatta okumu azuwa obudde kati nga bw'oba oli mu long distance relationship musajja tomulaba olagako mulage kati awo agenda okudda oba teweetaaga service yonna mbusima ya tight biki oba weemala kasi omukazi amaxing emyezi 3 nga takoze sex aba ali ka baby naye baneeno be bawuuba buli lunaku oba olina okukola service ate abaana bawala basusa okwagala sex naye bannaye babawuubye ku bibyo gy'oli ewaka nzije tajira na mu mpale muzabana tebambala mpale nze nina gwe nalabye omusana gwe Kampala obwo buteeteeyo obwo obumpyo bagamba wakamale omusana gwe Kampala mu empale sawa no kabina abinura bibinusu mungi omusana gutulaza infection bw'oteekamu ak'omunda ebbugumu liba lingi kati oba olina otambulanga ebintu bifuna empewo empewo eyamba okubeera fresh oba sekyo tugenda tambula ne bufaani nze kasangambye mbu omukulu ogenda muteekayo obula enkoko emubojji ayo tugenda anti afune agundi akyalira ensiko obwo omuntu tubwetaagira ddala genda funayo senga abasomesa emigaso nze siri senga nange bakyansomesa busomesa abasajja babyagala bo babyagala batuwa mmeka n'omusajja omwavu naye anyuma butakyalira nsiko anyumirwa awoomerwaki kinyumanga wakakitandiko kiwako notyanvaako nze watose nokireka nekiwungira naye ng'omusajja omwavu kyekikweyambuzise pale okiweeko tokikolanga jeni nze sigagalangako omusajja mwavu n'otuukawo n'omugamba nvaako ayinza okufiira kati ate nno nkubuulira oba afa naafa awateekemu bukina akukalabe oli ku mwana wa munne mubiri ku mubiri oli mwavu ogenda mukolera ki ezentuuyo zimulekeko entuuyo z'obwavu asuubiza anaafa bw'atyo okusuubiza wabula ebiboozi bya simanya katukole twezimbe tebikyakola bano bamusajja abakokokyazimba neegwa omusajja omwavu oyagala waaki ate abo baba n'omunnyo babatuya n'omunnyo gw'ennyanja gwennyini ogenda omukombako ng'ali salt ng'obulaleeta chapati koza abantu bakyatungununa bye bali simama zwali yagala atula nakyo nno atula nakyo emikono wagire muzerekera ebintu ebyo bakulaba oteekayo omukono omusajja bambi yankwasize mukozi mwagala nnyo ate bagambe bali mu mulwana bamulwana jjafuna ewalala bamulwana kati olaba obeera abantu nga tolina kyojja ovaawo ekituufu musajja yagala okukola naye nga abaagala obutambi bateeke ku nnamba eyo 2,2
batekeko nezijjako oba nezijjako ebiri nezijjako nembazo wafuuka mubbi kati tandise tunda nudu z'abalala zitunda zenze yazitadde ziriko copyright baba nanyirizo bazitunda basaba takukwate mmoze nze genda kutunda na message 10 polisi kyasaasanyayo n'akamu puli wedda bagamba baga kulaba busasanya batujjeko olugezigezi ate tugenda nyiiga abawala b'e Kampala tutandika otunda nudu zaffe ompe sente nzifuwe ne muluddewo nudu z'omuntu omuddugavu babitandika dda abana babitandika yanga zanyuma yayina woota Nabana bamukolerera abana bennaku zino balina woota abana bamukolerera walemerera ajja banywa okura bamukolerera banywa akasera wiki ebwa abafunye naye nze byannemukolerera nze redde ndi self content gwati gwe byobo yagalide kuyo kukisera kyo ndimo olusaayo olunyalwanda talaba ennyindo naye munda bafaanana baganda abayina nyinde ziringa ebitebe begali tebazinyiga akange kaako kalungi ndimo olunyalwanda kale ekituufu ndimo olusaayo lutized sikulimba ndi Mutasha nedda ge mazima ndi Mutasha kasandalabe nga Nampera afudde yeewolereza omusajja mugizi okumala ebbanga simuwaako nakomye otegeera banange amuweeko naye abasajja banange mmoze nkubuulidde bwobanga ne mugata omuwala n'omusanga nga ayagala omusajja mukwate omukube omusajja omwavu ki ekikwagaza okwegatta weegatta ki weegatta ki ng'ensawo tonnagigattako omusajja omwavu bannange anyiiza nadda mukazi ne bw'aba mwavu ebyobugagga alina mu ngoye ate ffe bamulekwe ba special treat ate mulekwa nga awooma ate oyo aba mulala gulire Benz oba Jeep